Mu kaweefube okuyambako abantu basabasajja Kabaka abawangalira mu disitulikiti y'e Bukomansimbi mu ssaza ly'e Buddu okufuna amazzi amayonjo, Rotary International nga bakulembeddwa mu Rotary Club y'e Bbunga ne Rotary Club y'e Masaka ssaako n'ekitongole ekya USAID bawadde abatuuze mu kitundu kino nayikondo musanvu zibayambeko ku kizibu ky'amazzi kye babadde bayina. Enteekateeka eno bagitongoleza ku ssomero lya St Joseph Atimeru Primary School mu Butenga Town Council mu disitulikiti y'e Bukomansimbi bwe babadde bakwasa abatuuze n'essomero lino nayikondo gye babakoledde oluvannyuma lw'ebbanga eddene nga badaagana n'amazzi amayonjo. Wano Pulezidenti wa Rotary Club y'e Bbunga Samuel Majiyoga Musoke wasinzidde n'asaba abantu ba bulijjo okubeera n'omutima oguyamba wamu n'okudduukirira abantu abali mbwetaavu okusobola okukulaakulanya eggwanga lyabwe. Wadde tubadde nga tukola nga tuweereza obuyambi nga tunoonya ensimbi naye nga abantu be tunoonyeza tetubamanyi. Ogwo nno gwe mutima gwa Rotary gwe twagala buli muntu abe ng'agulina, kubanga bw'obanga osobola okuyamba ne gw'otamanyi kitegeeza nti ate oba osusse, kuba ebiseera ebisinga twagala kuyamba abantu baffe bokka. Ono era asabye Banna Bukomansimbi abaweereddwa pulojekiti eno okugikozesa obulungi basobole okugiganyulwamu. Omubaka w'essaza ly'e Bukomansimbi North Ndiwalana Christine Ndagire nga yakulira emirimu mu Rotary Club y'e Bbunga agambye nti enteekateeka eno egenda kuyambako n'okusitula ku mbeera z'abaana abawala ababadde basanga obuzibu mu kutindiga eŋŋendo empanvu nga banoonya amazzi amayonjo. Kubanga oluzi gye lubadde wala mu Kisenyi ng'abaana bangi ababadde batandise okufuna embuto mu kitundu nga tebannaba kwetuuka. Luno tulisembeza kumpi n'essomero, omwana oluva wano ku ssomero agenda bugenzi wali n'akimawo amazzi. Nayikondo eno bagikuume bulungi kuba ekizibu kye tusanze nti bo bennyini be bajja ne babba ebyuma ate amazzi ne galekerawo okujja. Kuba gavumenti yaffe akasente keetuwa wano mu Bukomansimbi katono nnyo nti oluusi tekasobola kusaavinga abantu baffe ne bamala ebizibu byabwe naddala kati mu pulojekiti ng'efaanana bw'ete ey'amazzi. Abatuuze mu kitundu kino batubulidde nti babadde balina ekizibu ky'amazzi. Ssaabasajja Kabaka bulijjo atukubiriza abantu be tubeere balamu. Naye bwe tubeera nga tunywa amazzi si malungi tusigala nga obulamu bwaffe sibuyinza kubeera bulungi.